Essomero lya Mukono High School erisangibwa mu district y'e Mukono mu Kitete Zone libadde lya kufuna headmaster mupya naye obulabirizi bw'e Mukono bumugobye. Frederick Kawumi Mbaziranga ono ye headmaster wa Mukono High School abadde agenda kugibwako bategeko Richard Katongole okuva ku Bishop SS. Richard Katongole abadde agenda okwewangulira obwa headmaster ku Mukono High School ono abadde deputy headmaster ku Bishop SS. Richard Katongole asoka kubeera deputy headmaster wa Kanjuki SS nga tanaba kuleetebwa ku Bishop. Okusinziira ku lukungaana lw'abannamawulire Skype Media TV lwebaddemu olutegekeddwa mu district y'e Mukono mu Kisoga Town Council mu Gombola y'Entenjeru, Bishop Enos Kagoda ategeezezza lwaki baagobye headmaster ono omupya. Mr. Kawumi amaleko omwaka lemegendera mwaka muki makati kakati abaana baffe bana bakola ebibuuzo basobole okumalako naye ate naye alyoke omwaka egugwako kiba biti nomo okusinga okuvirawo mu makati gaki g'omwaka. Bishop Enos Kagoda agamba nti Richard Katongole yali abatuusaako ebbaluwa ey'okubeera headmaster ku Mukono High School mu mwezi gwa May. Kyokka Enos Kagoda yongerako ng'agamba nti obudde bwa Kawumi obw'okuwummula bwali tebunnatuuka. Amatuufu okusinga okubuuka wano nawali n'okupangirira tetujja kukkiriziganya. Bishop Enos Kagoda ayongedde n'akalatira minisitule y'ebyenjigiriza bonga bo abatandika amasomero ga Church of Uganda Schools minisitule y'ebyenjigiriza esooke beebuuzangako nga tebanaleeta headmaster mupya. Okulonda n'okukkaanyaako ne tukutwala mu minisitule n'eryoka ekutuma alowooza nti ayinza okuyita awalala tekikkirizibwa. Bishop Enos Kagoda agamba nti bonga abakulira amasomero g'ekkanisa bawandiikira minisitule y'ebyenjigiriza nga bagisaba ekole ku nsonga z'essomero lino. Minisitule y'ebyenjigiriza abaddamu ng'ebasindika ewa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'enkalakkalira. Ni adda wali essomero lyaffe ligende mu maaso so si kuleeyo si muntu kuva eri n'ajja yeepaatiikawo n'agamba nze nina okubeera wano by force ekyo tekikola Mukono. Ate omumyuka w'akakiiko k'essomero lino erya Mukono High School ng'ono amanyiddwa nga Daniel Lutu naye alina byayogedde ku nsonga ze basinziddeko okulaba nga bagoba Richard Katongole headmaster ompya gwe babadde babaleetedde. Nanyizibwa okwebuuza ku bannannyini lyo abakyaki ng'eweereza omukulembeze waali omulala. Kati oyo gwe yaweereza eyo mu mwezi gw'okutaano wadde nga waaliwo olwedde omulala ekiseera kye nga kikyaliko teyeebuuza ku kyaki nga okulungamya bwe kugamba. Era n'ayongeddeko n'agamba nti bagenda kutuula ne minisitule y'ebyenjigiriza basalewo omuntu omutuufu agenda okufuuka headmaster wa Mukono High School so si buli muntu ayandiyagadde okufuuka headmaster amale gajja buzi. Ab'oku diocese boogeraganye ne permanent secretary nga bwe baatulungamiza ne ttiimu ye batulungamye okufuna obukulembeze obulala. Mukono High School nga lino lye limu ku masomero agaasookera ddala Mukono. Essaawa zino liweza obungi bw'abaana 2500. Essomero lino lya bonna basome. Eric Banzinza akusakidde amawulire gano ku lwa Skype.